Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Waliwo amawulire agafulumye olunaku lw'eggulo ku makya nga galaga nti envubu yamize omwana n'emala n'emuwandula. Bantu bangi ekintu ekyo bakiwakanyizza nti envubu tesobola kumira n'ekuwandula ng'oli mulamu. Sikyabadde kya bulimba. Envubu yamize omwana yabadde wa myaka 2. Omwana oyo envubu n'emuwandula naye ng'omwana akyali mulamu nga just yafunyeeko obunyobule butono ku mutwe ne ku face naye nga yamuwandudde nga mulamu bulungi nnyo. Ebintu bino mwabatabiwulidde byabadde mu bitundu by'e Kasese. Waliwo omwana oyo amannya gayitibwa Paulo Yiga wa myaka 2. Bazadde be bawangaalira eyo Kasese. Waliwo ennyanja eri sayidi z'e Kasese bagiyita Katwe. Kati ennyanja eyo omwana oyo yabadde atudde okumpi n'okuliraana ennyanja eyo oba okuliraana amazzi naye nga waliwo abamulaba abamutaddeko amaaso. Kati bagenze okumagamaga nga tebalaba mwana naye nga balengera envubu ng'eva wabadde omwana ng'eyingira amazzi. Ne bakimanya nti erina okuba ng'emulidde ng'emumize. Abatuuze ne bakuba enduulu ne bakuŋŋaana. Babadde bali awo ne balaba ng'envubu ewandula omwana n'emuzza n'emuwandula. Omwana omukeberakebera ng'omwana mulamu nga tafudde, just yafunyeeko obunyobule ku feesi ne ku mutwe. Omwana oyo ekifaananyi ekyo nsobola okibalaga singa muba mugenze ku Facebook Kyayiti kitaddeyo gyekiri, ku Instagram gyekiri, wamu ne ku WhatsApp mbasobola okikulaga ekifaananyi ky'omwana oyo nga bw'afaanana. Wano ku YouTube mulimu ebifaananyi nga tebabikkiriza biraga. Ekisooka mwana muto, ekirala ali bwereere ate ekirala ayinako otunyobule ku feesi engeri y'omusaayi. YouTube tekkiriza bifaananyi webityo, ebeera ejja bisangulayo. Abantu abasinga ku social media muwakana mugamba nti balimba naye ebintu bya Katonda nga tonnatuuka kufa kiba kizibu okufa. Ekyo nkikubuulira njagala mukimanye nti okufa Katonda yasalawo nti gwe kola ki, fa gwe beerawo ng'oli mulamu. Kati n'olwekyo omwana ono yabadde akyayagala okubeera ku nsi, Katonda ng'akyamwagala abeere ng'akyabeerawo ku nsi. Ky'oba olaba nti envubu yamumize. Mu kumumira nga mumanyi nti envubu erina amannyo gaayo n'emale gakuteekako kiba kizibu nnyo obutakutulako ku ggulu oba obutakuyuzaamu mu lubuto makkati. Naye yamumize ng'amannyo ago kwegamba teyagagattidde makkati mwana oyo nga bwe yamumize we yayingiddeyo. Kyemba mulaba nga yamumize ate mumukomyawo era n'akomawo ng'ali bulungi. N'olwekyo ekyo kisoboka bulungi nnyo, kibeera kiva ku ntuuko ya Katonda nti omwana oyo yabadde akyamwagala abeereko ku nsi. Mukitegeera? Awo mba mulina kwebaza Mukama Katonda kubeera nti omwana oyo yabadde akyamwagala abeere ng'akyaliwo ku nsi. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.